kyanaku nti tufiiriddwa abasawo baffe kati baweze babiri mu muyito gwa covid ogwasooka waliwo omusawo omu yafa so nga ate ne mukuno twakafiirwa omusawo gwe tubadde tukola naye mu theatre. Kyanaku era kitalo nnyo mawulire tegasanyusa nga ffe abasawo famire yaffe okuvaako obwabomu. Kituufu tukola mu balwadde era nga abalwadde bagenda okujja nawe tuba tetumanyi nti balina obulwadde obwo tuusa nga tumaze okufuna amawulire agakwata ku bulwadde bwabwe. Tugezaako nnyo okugoberera standard operating procedures nga bwe zaalambikibwa minisitule y'ebyobulamu, naye olw'olumu ndowooza wabaawo ebitatambula bulungi. Bwekityo abamu ku basawo baffe ne balwala. Twakalwaza abasawo ze baweranga 18 out of those babiri bafu, then omu akyali critical eddwaliro ly'e Mbale yali agenze okuwummulamu. Abalala bagenze bawona n'abalala batandika okukola okubiteekawo, naye nga bwe mumanyi covid bulwadde buli expensive naddala mu kukozesa ebintu ebyo bayita PPEs. Tulinga abasawo abawera nga 10 nga 4. Kitegeeza buli lunaku singa tuba tuzze okukola masiki zokka ze twambala zisukka mu 1,400. Wewe tuba twafuna directive nti ekiba kisobose twambale 2 babonda banzambadde. Kitegeeza olunaku osobola okukozesa masiki nga 28. Ekyawo okubyamu ndowooza osobola okufuna figure ya wiiki. Ebintu ebirala nga sanitizer, soap, ebyo nabyo bigula ssente. Naye ate ejjukira tetujja kugula ebyo byokka, tulina n'okupulaningira ate abalwadde tugula eddagala n'ebikozesebwa ebirala. So oluusi tufunamu okusoomoozebwa ne biba nga tebimala, naye tusalaba amagezi emirundi egisinga nga tugenda eri akulira ekitongole ky'ebyobulamu, chief administrative officer, ebitongole ebyobwannakyewa, amakampuni ebiseera ebisinga gabadde gatujjuukirira. Tetuli ssente eri gazette okujjanjaba abalwadde ba covid, naye ate era tuli ssente ekebera. Bwe tukebera obulwadde bwa covid babusengeka, waliwo cases nga si balwadde bayi, ne wabeerawo cases nga balwadde bayi. So abalwadde abatali bayi tubawandiikira obujjanjabi, bamirira eddagala lyabwe eka era ne tubasomesa n'embeera gye balina okubeeramu ne bannaabwe. Oluusi tusiga tubawa amasimu gaffe, tubeera tukorespondinga ku masimu. Ebiseera ebirala tubawa obudde bwe bakomawo wano okubalaba n'okulaba progress okusinziira ku bujjanjabi bwebaweereza. Kati ate abo bali mu tuluba eryabayi bo tubaweereza ku centers ezijjanjaba abalwadde ab'engeri eyo nga Mulago, Nakuru, Ntebe n'ewalala ne Namboole.